Inside Story Uganda, real source of political updates. International Citizens Party ate nga tugenda kwayamuko naye tulabe yakalulu kamututte katya ekifo kye yafunye eky'omukaaga yamatidde nakyo twawuliddeko ku nsonga z'okuddukira mu kooti yayimiriddewa biki bye yatutte mu kooti nsonga ki zasinga okussaako essira biki byasuubira mu kooti byonna bye tugenda okuba nga tuwayamu naye olunaku olwaleero tusanyusa okulaba president kuliko akalulu why kataka kujjemu omuntu okugambye njagala kutwala mukisa guno okubuuza ku balabi basanyuka TV nze Robert Kasibande president wa Mugobabbye agenda mu ntebe president wabe Gobabbye president Gobabbye naye njagala kubeebaza okutuwa omukisa ne mutwaniriza yonna gye tutambudde nga tusaba obululu nga tubabuulira biki bye muteekeddwa okukola newankubadde nga wabaddewo obunafu mu kitongole ky'akakiiko k'ebyokulonda ne gavumenti mu bitongole bya security naye byawedde naye tebinnaba kuggwa. That's why olaba nga tulina enteekateeka gye twakoze tujja kujja tusooke tutandike gye byatandike akalulu kakutwala katya konna gino nga tetunnatuuka wali mu kulonda enteekateeka z'okunoonya obululu okuviira ddala eri wakalaba otya ggwe mu ndaba eyiyo ng'omu ku baali bavuganya. Akalulu process si nnyangu olw'ensonga nti tuvuganya n'omuntu ali mu buyinza omuntu ayikozesa ssente z'omusolo omuntu atambulira mu motoka zaffe so it is a bit hectic kirina obuzibu obukirimu nga bungi but nevertheless nfe nga nze ngezezaako kyensobola okukola nentuuka mu bantu nenjogera nabo byonna bye tulabye ne tubiraba naye era bannayuganda ne tubasaba obuwagizi bwe batuwadde. Emikono gwe wagijjawa kuba bwe tuddawo emabega ne tujjukira mu process y'okubeera nga mwali muwandiisibwa byonna twalaba nga n'abamu ku baali bali mu reesi eri ey'akalulu ka 2020 emikono gyababula ate ne twewuunyamu abamu ku bapya abaavaayo mu kalulu kano mu emikono ne mugifuna ne batugamba nti wandibanga gwe waalibwo akantu akaaliwo engeri gye mulina erinnya lya RK Robert Kasibande engeri gye bakwanguyizaamu ensonga abantu buli muntu tosobola kumugaana kulowooza kike bati nze mbadde mu ggwanga Uganda nga ndi senior citizen so tosobola kuŋŋamba nti okunoonya emikono gisobola okunnema okunoonya bw'otunuulira ku bululu bwe bampadde bwe nnafunye bannayuganda bw'otoolako emikono gye nnawaayo kitegeeza nti oli tasobola na kwewuunya lwaki nafuna emikono egyo. Ekyokubiri mbadde musomesa mu bbanga ggwanga ddene nyambye bannayuganda bangi so it was not easy ate ng'ekibiina party yaffe eri organized nto but we are organized twadeployinga bulungi ne tukola buli kimu ekyetaagisa emikono ne tugifuna era ensonga lwaki olaba nti twajja mu leesi so ekyo batuninya abakyewuunya babikola ki bakimanyi so it was easy for me to get the signatures. Tutuuka mu kalulu tutandise enteekateeka y'okunoonya akalulu gw'omu ku ba presidential candidate be tutaalaba nnyo mu nteekateeka eno ng'eyo district esinga mu abamu ku bataazituukamu ndowooza olina abalala bewalaba kati of course nina district ze namisinga naye nga si nnyingi naye era nga newe manzi misinze mbeerako ne methods endala ze nkozesa era nga nkozesa bankyazanga wano eyo nayo method nakulabako ng'okuba n'amasimu then natuukanga waliwo radio stations ezaali nga mu byalo nali nga sisobodde genda mu bantu abo naye nga radio stations zikozesa nga ngendako ma churches nenjogerako nabo because onoonya means ezitali expensive kulaba naye nga message etuuka ku bantu so I did my best ni mwezi muze na misinga nga bwomanyi era because sometimes facilitation otambula n'ennamba y'abantu nga nene nga sometimes olumu facilitation ayinza okubula naye era wetwasobola okutuuka ndowooza mbadde omu ku abo abasobodde okutuuka mu district ezisinga obulungi for the first time bankoze nalondera Mityana. Walondera Mityana. Akalulu Mityana kaali katya ng'okusinziira nga bwekalaba enteekateeka bwe yali it was akalulu tulinga abatabadde mu kalulu nga twabadde mu because for instance nze ku polling station gye nalonderako nga presidential candidate ate ekyanneewuunyisa nti akakiiko k'ebyokulonda n'okutya tekatya because bw'omanya presidential candidate wagenda okulondera that polling station erina okubeera nga eri organized nnyo okusinga ne polling stations ezeetoolodde olwansonga I left home at 7:30 nga katandise kubanga normal elections abantu okutuuka bali balina kutandika saa
ntuuka saawa 2 ku polling station wenina okulondera nga tewaliiwo bintu byonna byazze ebikozesebwa era bw'oba olaba egguliro eryo nasooka ne ntuula ku katebe kati bwe bimala ate okutuuka ku saawa nga 3:30 kati neolyoka tudda mu lutalo lw'obuuma ne tubeera awo ne tulinda abakyakanika buuma simanyi babutereeza oluzirisa kitundu tugenze mpaka saawa 4 tutudde awo jjukira mu byalo abantu balima kati abantu abajjanga okulonda nasanga nga layini ebanga wano neeri abamu balwadde babaleetedde ku bupiki amagulu gabaluma nga bwomanyi nga agamba kaneddireyo nzire mu nnimiro yange olunsi agenda kukungula olunsi agenda kukola ki kati nze yali ayagala akalulu nga nina okutuula awo nentuula mpaka saawa 5 yes nze nasooka ku saawa 5:10 bampaka privilege ako because nali nina okutambulako ewalala okulaba bwe bitambula nenonda ku saawa 5:10 kakati nebuuza polling station eriko eyange gye nalonderako yaliko abalonzi 405 kakati tugenda okumaliriza nga kumpi abamu babalese nga tebalonze because anti ode yajja luvannyuma ate ne bagamba nti abali basigadde mu layini mwenna musobola okubeerawo paka okulunda nga kuwedde. Now this is where the problem was nti problem bagenda okukonfaminga obuuma nti babuleke bakozese bakole manual baddeyo ku mpapula ziri ze baali bakola ki ze baali balina oba registers ng'obudde bukoze eki nga bugenze abamu bagenze abantu abalala tebajja kudda nti omuntu yeetamwa naye babawo provision nti bw'oba oli mu layini osobola okubeerawo paka nga that directive came in later okitegedde yajja luvannyuma ng'abamu benyiiddwa so nendaba nga ekyamazima okulonda tekwabadde free and fair yes era tebyanyumidde tebyatunyumidde. Twogera ku performance yo nga candidate race yalimu abantu 8 wakwata kya 6 ojogera kuki sikkiriza nti nakwata kya 6 wali omanyi ogenda kwata kya 10 nyinza okuba nga nali nga waliwo abaali bankirako ababiri naye wali tosuubira nti osobola okubeera mu kisooka nakyo kisoboka depending on what I did naye ekyokubeera mu kisooka it wouldn't be the issue si kye wali oyagala si kye wali oyayanira nkyagala but it wouldn't be the issue but the issue was bye bakola oba bye tukoze because bwe tugenda mu kisaawe nti ogenze kusamba mupiira osuubira okuwangula n'okukola ki n'okuwangula yes ffenna tugenda mu maaso g'abantu ne twogera wabeerawo akira kubala ki kubalala which is okay naye kye tugamba naye era bwe tugendayo buli omu oba nekyosuubira bw'oba ogenda mu reso oyinza okugamba okusinziira nga bwe nnyimiridde ne weepimapimamu n'olaba nga nnyinza okwata oba ekyokuna ekyokutaano ekyomukaaga gwe wali osuubira kiriwo kulasiti wano wetumalidde nali nsuubira nti nsobola n'okubasinga bonna ng'olwo bamaze n'ofulumyako ku provision zaawo yes because nali ndaba nga ne message abamu gye bakozesa gye bawa abantu ng'eyange ogamba wano nga tukyanoonya akalulu nga tunaatera okumaliriza awo tugenda mu finals awo awasembera awo nti bw'otunuulira message yange engeri gye nali ngipakejingamu n'engeri gye nali njogera okusinziira nga maze okulaba n'eggwanga bwe lyali lifaanana ng'olaba abantu people I have support yes have support yes nga bagiwulira so nabadde surprised wakirabira ku kinti kati abantu ndaba batandise okumpagira okusinziira ku rallies ze wakuba nga zikuŋŋaanyiza abantu bangi not even rallies feedback gye wafunanga feedback and reactions omanyi tuyina emikutu mingi kosobola okufunira feedback okimanyi buli munnamawulire naye nga olaba feedback n'olaba reaction y'abantu no because we have intelligence as a party tosobola kubeera kibiina kyabufuzi nga tulina intelligence so we used to get reports ng'olaba abantu reports ze bakuwa nga bagamba bagamba enjiri yakasiba ntenyikidde nga nungi nnyo so I had a very good plan so I was surprised okubeera mu okungamba mbu that is the number of votes I got nti bwe bululu bwe nakoze eki wali osuubira obululu bumeka bitundu ki by'ogamba kati bwe tuba twogera ku bibiina embiranye ey'amaanyi abasinga gye baali balaba weeri ekibiina ekya NRM n'ekibiina ekya NUP ebibiina ebyo byalina ebitundu buli omu wagamba nti NUP mu Buganda wano amakanda we gali ne bagamba nti mu Western ne NRM erinamu buwagizi bwe ekibiina kyo obuwagizi kyasinga kubanga kibusuubirawa nokankuwa ekyokulabirako kati one waliwo ebintu byosooka okutunuulira nti
nga presidential candidate gy'ozaalwa oba osuubirayo emityana then secondly wasomerawa nasomera mu Masaka district era bw'otunuulira namba y'obululu bwe nafunye mu Masaka bw'ogattako bwe babbye nfuna bulungi kakati I've been in mbadde mu Kampala for a long period of time nkolera emirimu gyange naye besides that mu region ze nasinga okutambulamu gye nalaba nga support gyeri mu Eastern mu Teso region Mbale Busoga region Teso region Sebei region was so good onfuna bulungi nga olabira ddala nti support weeri so I was surprised nga bakuleetera obululu obwavudde Kapchora gye nabadde nina support abantu abangi nafunyeyo obululu 10 n'obugwamu that is Kapchora yes obadde osuubirayo nga bumeka nabadde nsuubira okuba nga at least ngenda kusinga district ya Kapchora because people liked me abantu bawuliza message yange ne bajagala nnyo naye nga bwomanyi nti akakiiko k'ebyokulonda kayagadde okukolako ebikaagala but nze nkoze kyensuubira ekiteekeddwa okukolebwa bamala okulangirira ng'okutte ekyamukaaga gakusangawo amawulire gansanga mityana nesikkiriza bivudde mu kulonda nfuna bulungi because tulina avenues nyingi zetusobola okukozesa bw'obanga owulira you are not contented nembuuza etteeka ligamba ki omuntu waba tali mumativu bingi byetusobola okukola naye nendaba ekiri applicable ekyangu kyetuba tulina okutandikirako nti wano baswadde nawano baswadde okusinziira ku ngamba ezitambula bw'otunuulira results ezafuluma wakwata kyamukaaga munnakibiina ekyolusaniya ekya Common Man's Party Mubaraka Munyagwa yakwata kya 7 okusinziira ku bantu bye babadde balaba bagamba nti Munyagwa mu ababiri naddala gwe kasiba nti then ne Bulira Frank yali abasinzeeko okunoonya ku kalulu n'okubeera nga yepositioninze bulungi mu bantu gw'olaba otya abantu kye bagamba kyekyo nti yali abasinzeeko okubeera nga ali positioned mu bantu nga yeetunze bulungi bantu okusinga gwe ne Frank Bulira naye results zigenda okujja ate nga mumukulembedde you see saagala nnyo kwogerera mu muntu mulala naye nze mu kulaba okwange nti abantu balonda omuntu okusinziira ku message y'omuntu gy'aba akoze eki gy'aba abawadde ndowooza message yange yali nnungi okusinga ku yaba candidate abakola ki abalala ekyokubiri kati nze abantu okumpa obuwagizi okusinga ku Munyagwa n'abalala tekyewuunyisa because you look at what I've done in the country Honorable Munyagwa tebabikoze kakati kankuwa ekyokulabirako mbadde mu skilling for a long period of time ebya saloon biki I've helped so many Ugandans abalina we bali nga bali tebasuubira kubeera nga bwe bakola ki nga bwe bali I don't believe nti Honorable Munyagwa ne banne bali babikozeeko nga nze bwe mbikoze eki bwe mbikoze so it is not a surprise era omuntu waba yeewunye ekyo because bwe nkugamba nti nsobola n'okubeera president w'eggwanga lino onfuna bulungi ate gwe n'ongamba nti nasinze Munyagwa I don't even entertain that topic kugidiscussingako lwa nsonga tosobola kunkomparinga n'owekitiibwa Munyagwa yes okay tuba tuli awo akalulu kawedde tuba tuli awo nga tomatidde n'ebivudde mu kulonda ku bacandidates bonna omusanvu president Museveni be yasinze gwe yasoose ogenda mu kooti yes nsonga ki z'osinga okwesimbako ng'ogenda mu kooti mu mateeka mbadde nsino nnyo munnamateeka kubanga sigenda nasoma naye nina ttiimu y'abalooya ng'ekibiina bye tuyina tuyina polling station 1,500 ezitaali gazetted nga zaali zirina okubeera gazetted polling stations I'm informed I'm a presidential candidate mba mmanyi nti polling stations mu mateeka zirina okubeera gazetted bwe zibeera gazetted tuzimanya ng'eggwanga ne tumanya engeri gye tugenda okudeployingamu ba agents baffe abagenda okukoma buki obululu bwe zibeera nga teziri gazetted kitegeeza tosobola kuzimanya wawe zaali mu bitundu ki ezo z'ogamba ezitali tisobola kuwa bitundu naye nga weeziri era tugamba mu kulopa kwange ngamba nti njagala tuddire polling station 1,500 n'obugwamu
tuzijjeko ku bululu obwo tulabe oba Mwami Museveni anaasobola okuweza percentage bazibala ku zino polling stations zonna bazibala yes naye nga electoral commission yali ekimanyi bulungi nnyo nti kyekola kimenya mateeka so ekyo kye twasooka okukola ki okulaba then ekyokubiri bw'otunuulira military ne security agencies engeri gye ziyingidde mu kalulu it is tekikkirizibwa mu mateeka because how there security etandika ddi okuyingira nekwata abantu nebakuba emiggo obadde olaba owekitiibwa Kyagulanyi nga bamuteega bamuwerekera gw'ovuganya naye yatambula nga bwakola ki nga bwayagala naawe wali otambula nga bw'oyagala bakuteegako no they disorganized my campaigns. Let me give you a scenario in Namisindwa district. When I was in Namisindwa, I paid money when I didn't know kubilalale mu kisaawe $1 million. Kati nali nina kubeerawo lwakuna nga Mwami Museveni alina kubeerawo ku Saturday. Ngenda okutuuka mu kisaawe ng'omusajja yatutte ssente zange ngenda tutuukawo nga SFC basazeeko bayingizaamu emmundu zaabwe bakoze buli kimu ne baŋŋamba tojja kuyingirawo kubanga Mwami Museveni ajja wano ku Lwomukaaga. Remember it is a Saturday nze nina kubeerawo lwakumeka naye nasasudde dda ssente miliyoni meka miliyoni 3 amaanyi gaffe gonna tugataddemu na buli kimu nawunzika olukuŋŋaana lukubidde mu kkubo ekimenya amateeka. Waliwo provision ey'okuloopa akakiiko k'ebyokulonda kaabawulirizanga ebiseera ebyo temwemulugunyaku temwatwalayo ensonga zammwe. Twagezangako naye nga abamu olunsi tebatuddamu tebabiwa matu so netulaba nga the only solution because we still have trust in court tukyalina okukkiriza mu kooti ya wano kati tugiwadde omukisa nkoze ekyange kyensobola nga Munnayuganda. So mu kooti ensukulu mu mwatute ensonga 2 nyingi tuyina nyinza obutazikuwa zonna kubanga ziri mu kooti naye osobola okugenda ku Smith nozisangayo naye twakoze ensonga ku miko 3,000 manya 2,000 onfuna bulungi nga kuliko reasons ezo ekyokulabirako General Museveni during the campaigns abadde amitinga abantu ab'enjawulo ng'abawa ssente in a broad daylight abasaluuni abaki ng'abawa ssente ekitakkirizibwa bw'ababa abadde akikola mu capacity no because and listen we are in campaigns you were presidential candidate etteeka ligamba ki anti etteeka ligamba ki oba point yange ogitegeera so ebyo n'ebirala byetwayimiriddeko neŋŋamba nti nedda sikkiriza Mwami Museveni mwambi abakama kulangira Mwami Museveni nga pulezidenti addako era nsaba kkooti esazeemu obuwanguzi bwe eddemu etegeka okulonda bupya tugoberera amateeka tuddemu tutegeka okulonda wafunye feedback ya kooti. Of course it is a process bagenda kutandika ddi bagenda kutuwa because it is 10 days kitekinga 10 days abantu okukola ki okuteekayo kati nze nataddeyo nze first petitioner so tulinda bagenda balooya bange bali mukola butabuuka. Osuubirayo obwenkanya mu kooti gy'oddukidde kubanga oba waddukira mu kakiiko k'ebyokulonda ne katakuyamba osuubirayo obwenkanya mu kooti eno. Yeah, we have trust in court. Sijja kugamba nti sisobola butasuubira bwenkanya mu kooti naye nabo tubawadde omukisa bakole kibateekeddwa okukola nga kooti ebyo banaalima then we shall have another plan ki bweri kooti bwegamba mwali mumanyi nti nsobola okugenda mu kooti but because I'm organized I know nina okuyamba bannayuganda because bwe tubanga you know we have seen what has been taking place obadde olaba byonna nga bitambula bakaba parliament bababa tulina bu video obadde butambula nga bali batikinga in a broad daylight n'olaba omuntu nga tebalina nansonyi bakutta akatabu k'obulu bali mu kutikinga wansi basi this is not the Uganda that we want. Tusuubira nti kooti bwebanga kooti gye bannayuganda gye bakkiririzaamu ejja kusala amazima. Segwe presidential candidate asoose okuddukira mu kooti oluvannyuma lw'akalulu Besigye yakikolako Kyagulanyi yakikolako Mwami Mbabazi yes osuubirayo ekipya ekisingako ku ebibadde bizinga uyano tetwenkanankana tetufaanagana nze ndi wa National Peasant Party owekitiibwa Kyagulanyi wa National Unity Platform owekitiibwa Mama Mbabazi naye yali gyali ng'ali ku bibye Mwami Besigye naye yali ali ku bibye nsuubira nti okusinziira ku bye tulaba nange nga bwe neewulira tusobola okukola history mu Uganda nti Mwami Kasibande
yasazizaamu n'aloopa obuwanguzi bwa President Museveni akakasazaamu bannayuganda ne badda mu kabokisi ate ne tudda mu kalulu ak'amazima n'obwenkanya kanaabaawo kisoboka ng'ani akategese now that is where kati ekyo tuyinza okukiraba oluvannyuma tusooke kino ekya kooti katulindire tulabe ebinaavaayo mwami Kasiba nti twogera ku kibiina ekya National Peasants Party mwafunyeyo ababaka bameka baababye bonna kubameka be mwateekayo era nabo mwateekayo ababaka 39 temwafunyeko n'omu bonna baababye era yasinze okukwata ekifo ekirungi yakutte kyakubiri waliwo aliwo bali neyakutte ekyokusatu gyali yakutte ekyokusatu mu Bunya East owulirayo yakutte ekyakusatu naye bababidde mu bifo kuba bakutte ekyokubiri n'ekyokusatu baba no babalira ku ngalo bababidde mu bifo byakomeka kakubulire nze nkuze nina emyaka 36 genda kuweza emyaka 37 nakoze mwezi nga 23 omwezi guno naye byenda bye mu nsi eno nalabye akalulu k'obwa MP nulabira ddala omuntu nga bamubba in a broad daylight. I don't know abantu abo naddala returning officers bwe batuuka ewaabwe ne beebaka nga balina abaana n'akola ebintu ebifaananako bwe bityo awulira atya obujulizi obulina obukakafu obulaga nti ndi presidential candidate lwaki temuddukira mu kooti ne ku nsonga ebyo ba MPs naye watutobwa president kasooke tumalize kino because kino kyekikulu obudde bwonna bukyalina bali mu bikolako nabo okitegedde so neewuunya kubanga nalabye emivuyo gye sirabangako so mwami Kasiba nti ogamba ekyabalemesezza okufunayo mubaka n'omu parliament bababye akalulu bababye bonna naye tuli mu kusala amagezi gonna okulaba nga nabo beerwanako mu local government mwinayo bameka gye bali bangi bakansalazi tobamanyi bakansala gye bali bachairman S5 mwe bali kati tulinze nawo tulabe nga bwe processing nga kino bwe tuli ku kino ne tiimu yange y'abalooya we have 4 law firms tulina law firms 4 zetuli nazo okulaba nga tukwata ensonga eno n'obwegendereza twagala ku mulundi guno bannayuganda bafune ekyo ekituufu kye bateekeddwa okufuna nga tuddayo ku lwezi obwa president wakomekereza mu kifo kya 6 golowooza ki ekyaviiriddeko performance y'okubanga eryawo bwetyo performance tebadde bwetyo kati kankubulire this was my first time wakoze bulungi nakoze bulungi because bwanga kati ekyomukaga wakoze bulungi listen to me bwokwata obululu babbye obumeka gwe ku DR forms zo wafunye abantu ino obululu bumeka nzina zonna era ogenda kulaba nti ogenda birabira mu kooti byonna tubiyina kati mbadde nkugamba nti bw'otunuulira performance yange this was my first time in politics sigendangako sibeerangako mbaka parliament sibeerangako wa so okubeera nga it is my first time to be in politics nemperforminga ku performinga gye nakoze kitegeeza abantu bayayanira change ne propaganda abaddewo ebbanga lyonna ng'abantu bagenda bakola propaganda mwami Museveni yeyandeese mbadde wa simanyirwa NRM bwe mbanga nafa abantu ne babireka because mbadde mbuuza abantu bwe muba mugamba nti mwami Museveni yatuleeta lwaki mulowooza nti buli muntu azze mu politics omupya kakati mwe mwagala baani abagenda okuyamba eggwanga lino nga buli ajja mulowooza nti gundi yamutaddewo gundi yakoze eki yamutaddewo ababaddewo Museveni bataleese mwabagobye walabye owekitiibwa Mathias Mpuuga Abedi Bwanika Monalewo Sseggona Ssemujjuŋŋanda bonna babagobye mpooza nti tebabaleese era nabo mubagobye kakati mwagala gye Museveni yetumuleke atambule nga ataayaaya atufuge nga bw'ayagala atukuba emigo nga bw'ayagala atukole buli kimu nga bw'ayagala naye bakubidde ddala nnyo ekikakasa nti abantu bamulonze kubanga omuntu yafunye obukadde 7 newe bandigasa oba naye nina ekintu kyenjagala okubuuza gwe mu mutima gwo oyinza okikakasa nti mwami Museveni nabulabye district ng'eye Nakaseke saidi ze Nakaseke ayinza okufuna obululu mu awantu wonna mwami Kyagulanyi atafunawo kalulu n'akamu mwami Kasiba n'atafunawo kalulu mwami Owekitiibwa Munyagwa Mbalaka n'atafunawo kalulu mwami Nandala Mafaabi n'atafunawo kalulu mwami Museveni n'afuna obululu bwonna ffe ne tufuna 0-0 enjiri ye nga bw'ogambye enjiri yammwe omanyi waliwo ebintu ebirabibwa n'ayonka okujjako bannayuganda nga temulaba okujjako nga temulaba muve bino
ebyokubasiba akatambaala ku maaso tugenda bafungulira akakiiko k'ebyokulonda. That's why nawaabidde Anthony General nempaabira akakiiko k'ebyokulonda nempaabira ne General Museveni. Yes. Era njagala okutegeeza bannayuganda nti ku luno lwe mugenda okulaba nti ebintu bye musuubira ng'ebitasoboka kubeera mu nsi bisobola okubeera. Ku musango gw'olina abalala be mubadde muvuganya nabo abakwegasseeko abaakutuukiridde ne bagamba nti wano oli ku mulamwa tugende ffenna. Bajja kujja. We still have time. Bajja kujja and we have no problem with them to come. Kubanga ffenna tulwanirira ekizibu, tulwanirira goleegi emu kufuna bwenkanya. Si bwe kiri? Kakati omuntu yenna ajja okuneegattako tugende mu maaso. Tewapa kusenya okuddukira mu kkooti kuba tewazzetegereza. Etteeka ligamba ki? Etteeka ligamba nti ennaku 10. Akalulu kaaka n'abantu bakyakeetegereza shwi ng'oli mu kkooti. Kati wuliriza si kubasookayo. Tubadde tujja because akalulu katandika bannayuganda babaziba amaaso. Akalulu katandika Electoral Commission lwevaayo n'ekola road map. Akalulu kakola ki? Akalulu kaba katandise. Tubadde tujja nga twetegereza emivuyo egibadde gijja gikola ki? Gikolebwa era nga tunootinga. Kati bino ebizza oluvannyuma twongerezaako bwongereza. Of course, we are organized as a National Peasant Party because we knew ng'ojja n'olaba ebintu ebibadde bitambulamu nga si bubiteekeddwa okukola ki? Okutambula. N'osigala mu kalulu. Wanditugambye nti kaali katambula bubinze kankaveemu. Kajja kubeera ka bwenkanya. Tosobola kavaamu lwa nsonga. Olina okubeera party. Okitegedde? Tosobola kumanya kikyamu kiri mu nnyumba ya gundi nga toyingiddeeyo. Mwami Kasiba nti Museveni gwe twogerako eyawangudde akalulu gw'omu ku baali basinga okumutembeeta mu nnaku ntono nnyo nga n'akalulu tekannatandika. Ati omuntu bw'akiraba kati omuntu akulaba kati nga muwaabidde mu kkooti ng'ate ogenze mu kkooti ng'ate gw'omu ku baali bamutembeeta. Nange nkubuuze. Ayinza kutwala. Nkubuuze. Mwami Kyagulanyi n'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga baali bati. Nga tebateŋŋana ng'omu vice president waki wa munne. Essaawa ya leero Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ebimu ku byamusudde n'okumujja mu parliament it is because yava mu kibiina kya National Unity Platform. Si bwe kiri? Oweekitiibwa Abedi Bwanika yali mu National Unity Platform. Baagala ntwatwa. Bonna baali ba NUP. Essaawa zino bavuddeyo. Bava mu kibiina ekyo. Kakati gw'olowooza Mwami Kasiba nti yaani atasobola kulaba bikyamu ebiri mu kibiina kya NRM. Onze Mwami Kasiba nti sibeerangako mu position yonna eya NRM. Sibeerangako mu wali wegwanyiza ne bikulema ne bakujjayo. Nedda mpuliriza bulungi. Nagambye ndi senior citizen. Nina capacity zonna ezibeera ewantu wembeera wenjagala okubeera. Onfuna bulungi. I'm a very organized person by the way. Oyinza okuba nga tokimanyi. Ensonga lwaki nti abantu be badde basuubira okuba nga nkola si bye nkola. So omuntu bw'aba ali eyo nga tasuubira nti nsobola okuva mu Mwami Museveni oba nsobola okumuvaako nze nga sikolangako naye. Sikolangako mu gavumenti ye. Tokolangako mu NRM? Never. Abantu kye bamistakinga. Wali okolayo nga. Kati kyenjagala okunyonnyola. Abantu kye bamistakinga bw'obeera mu Uganda n'okola ebintu bannayuganda bye baagala. Gavumenti erina obuvunaanyizibwa okugiraga ebyo by'okoze ebigabanyeko n'abalala kubanga nze mba sirina busobozi busobola kubunyisa byenkola birungi mu Uganda yonna. Mpuliriza nti obadde otugamba tokolangako mu NRM. Mu NRM wali okolayo ki? Ekigambo NRM omanyi kitegeeza? Kibiina kya byabufuzi. Nkugambye sibeerangako mu NRM naye wabula mbadde munnayuganda akkiririza mu ebyo byenkola nga biyamba bannayuganda era nga bwe mmala obbikola bw'obikiririza oli mu NRM. Anti wuliriza era nga bwe mmala obbikola mpita president oba ne mpita mukyala we Janet Katara Museveni because yabeera president abaaliwo oba ne mpita baminisita be ne mbagamba nti mujje mulabe byenkoze bwe tukola kino na kino na kino kijja kuyamba ku bavubuka okulaba nga tubagattako tubayambe obulamu busobole okulaki ogenda mu maaso. Ekitegeeza nti bawa NRM naye ate era ne bwe nandibadde wa NRM omuntu yenna abantu bonna njagala ombuulire yaani ow'ebyobufuzi gw'omanyi etabeerangako mu NRM n'avaayo n'agenda nakola ekibiina ekikankuwa ekyokulabirako. Oweekitiibwa gundi Mugisha Muntu yali mu ame
yali munamaje n'avaayo n'akola ekibiina kye ekya anti. Oweekitiibwa Maama Mbabazi yali mu NRM n'avaayo n'akola ekibiina kye era neyesimbawo. Tumukunde wamulaba yali mu NRM n'avaayo n'amala n'akola ki n'addayo. Kakati abantu lwaki nze balowooza nti nze atabadde na structure yonna atabadde mu gavumenti ya Mwami Museveni nze sobola kuva ku Mwami Museveni nange nenja nembeera munnayuganda ayagala okulwanirira bannayuganda. Ate abalowooza nti gwe bakuleeta mu kalulu nga diversion. Eyo propaganda. Diversion yawaaki? Gwolaba byenkola ddala bya diversion? Gwolaba byenjogera ne byenkola n'okutegeera kwange bya diversion? Ompise bano b'omanyi be basasula essente ne bagenda ku mativi ne bakola propaganda obamanyi? Because I know you know them. Tobamanyi? Baliwa? Obamanyi? Anti nawe oli ku TV, nze abeera ku TV mbasitegeddaanya. Obamanyi abakola propaganda ba Mwami Gashumba, simanyi Bajjo n'abalala be babeera mu ebyo. Kati nze ondaba nga ndi mu kirasi z'abantu abo abasobola okugenda ne babasasula ne bakola propaganda. Era singa bansasula bw'olaba enfaanana gye nfaananamu olaba ndi mugagga nnyo. Abagagga ennaku zino temukyalabika. Nedda. Mufaanana nga ffe kati ne tulowooza. Ndi muwejjere. Era njagala kutegeeza bannayuganda nti ebyo byonna ebibungeesebwa n'ebyogerebwa si bituufu. Kakuyegewo oli Kalonde kakola otya yali atambula atya kampeyini eyo? Kalonde tovaawo ekijja kijje. Yakutuusaawo wamweyambise. Twagamba bannayuganda balonde tebakola ki? Tebavaawo. Abasinga tebaavuddewo. Naye nga bw'omanyi Gen. Museveni atya. Era bw'otunuulira nze ekisinga okuneewuunyisa era kino njagala kibuuza bannayuganda. Bw'abanga mwenna mukkiriza nti Gen. Museveni yafunye obulire miliyoni 7 n'ezigwamu wazirabye. Si bwe kiri? Gwe n'oŋŋamba nti ate abandi badde basanyuka ate bataddewo magye ku kkubo. Manyi byenjogera biyinza okubanyiiza. Naye omuntu asanyuse, omuntu asinze n'ennamba eyo, ate oba totya batini. Okitegere kye ntegeeza? Amagye baatugamba gaaliwo okukuuma mirembe. Dabayo, let me give you an example. Ofunye miliyoni 7 mu emitwalo 8. Nze nfunye obululu. Mwami Kyagulanyi yafunye obululu miliyoni 2 n'obugwamu. Mwami Kasibante n'afuna emitwalo 3 mu 10,000. Kakati gwe ŋŋamba gwe yafunye obungi ate gwe otya ffe abatini. Otadde amagye ku kkubo, otadde abasirikale ba poliisi ku kkubo, otadde emmamba ku kkubo. Nze mbadde ndowooza kubanga mmwe bangi. Baaliwo okukuuma na kulaba. Anti okuuma baani ate nga mmwe bangi. Ffe tuli batini. Abaakalanyiza ne babba akaluluko. Kati okitegedde kye tugamba nti bannayuganda mulina okulowooza ebintu bino wammanga. Yes, security tugyetaaga. Era omanyi lwaki twagenze mu kooti? Ebyo byonna tubisobola okubikola naye tugamba nedda waliwo alternative esinga gye tuba tulina okusookeramu. So kampeyini ye ya Kalonde tovaawo ekijja kijje teyakola. Twabagamba abasinga bakola kye basobola ne babasiiza amaanyi kati tuddukidde mu kooti naye tabo tunaavaayo nga tetufunye bwenkanya era tujja bagamba ekikola kikino. Naye ku ssaawa ya leero tukkiriza nti kooti esobola otuwa obwenkanya. Saa zino gye tutunuulidde. Kooti bwena. Sajja nno namuwaabidde. Abasajja nabawaabidde ebintu bino temitwala nga empapula watugambye emizinga emeka? 10,000. 2,000. Yes, ziriko obujulizi buli kimu tukirina. Balooya baffe beetegese bulungi nnyo. Onoomalako n'ensonga. Nkutidde. Olabuka ondaba ontya. Ogenda kutegeera nti Kasibante yaani. Nga tutunuulira petition gye watadde. Yes. Bigenda kutandika. Ne Kyagulanyi yakikola. Munnange oli Mwami Kyagulanyi oli Dr. Kizza Besigye nange ndi Kasibante ate bonna sibalinaako buzibu buli omu yakola kyasobola nange kankole kyensobola. 2,000 ez'emizingo gy'empapula giriko obujulizi bwonna ne affidaviti zonna twazikola kati otegeera nti tuli serious. Amanyi oyogeza mangi olinga alina Yesu. No, I know nti manyi nti ebitongole byonna kankubulire eggwanga lino lifugibwa amasiga 3. Tubeera ne kyetuyita executive, ne tubeera ne judiciary, ne tubeera n'ekirala. Gwambuulira. Kakati byonna tebisobola kubeera nga tebiperforminga bulungi. Bonna tebakola bulungi. Anti kye ŋŋamba nti bw'ebanga executive tekoze bulungi tetukkiriza nti judiciary ejja kukola obuki yeesobola otukolera obulungi. Amasiga gonna 3 tegasobola kukola bubi. Tukkiriza nti amasiga gonna
lino bwe liba liganya okukola obulungi lino lijja kukola bulungi era njagala kutegeeza bannayuganda nti temuggwamu maanyi nze nga Kasibante yawaabye nyina obukakafu nti kkooti ejja kusala amazima n'obwenkanya. Lwaki tokkiriza defeati nga bannabaala bwe tulaba abamu bakkiriza? Nkuwadde ensonga zange, nyina ensonga zange, bo bayinza okuba nga tebazirina. Nze nina ensonga zange ngamba nti okulonda okusinziira bwe kuyisiddwamu ne bwe kutulitingiddwamu tekubadde kwa mazima ne bwenkanya. Nenkuwa grounds nenkugambe ground yesooka nti polling station 1.5 n'obugwamu tezaali gazetted, tekikkirizibwa mu mateeka. Etteeka ligamba ki? Nti siri munnamateeka naye nkugamba okusinziira ku kutegeera kwange. Nenkugamba ekyokubiri nti General Museveni ne banne badeployinze security agency ezimu nezikanga abantu ofuna bulungi ogenda okulonda tewali security yali teyeetagisa olw'ensonga nti tewaliwo kwekalakaasa kwonna, tewaliwo fujjo lyonna, tewaliwo kufe ba presidential candidate yatambula ng'agamba nti mukole fujjo oba mucookereze abasirikale. Ffenna bwe twatambulanga tubagamba mukuume eddembe, even now tubagamba musooke mukuume eddembe tugende mu kkooti. That's what I'm telling them. Listen to me. Naye mbagamba nti General Museveni abadde akwata ssente n'aziwa abantu tekikkirizibwa because etteeka likola ki? Ligamba ki? Ekira ebintu bingi nnyo ebibadde obuuma baleeta obuuma akakiiko k'ebyokulonda ne kaleeta obuuma tekasomesezza bantu. Essente z'omusolo ebbiliyoni ne biliyoni z'obumane ze baagulamu obuuma obwo zaali zaaki ng'ate mwenna mwali mukimanyi nti obuuma tebugenda kukola kubanga bakyanoonyereza ku kyaviirako emivuyo gy'obuuma kubanga bakugamba kati ffe tugamba nti emivuyo gyonna egyabaddewo mu kalulu kano gyabadde gisinziira ku ki? Ku ebyo. So tugamba n'ebirala bingi kooti esale amazima n'obuki n'obwenkanya. Ensonga ya intaneti okuggibwako yemu ku nsonga ezibadde zikutte omubabiro mu bannayuganda mu biseera by'akalulu. Zirina engeri gye zaakukosaamuko naawe? Of course kuba kakati neebuuza lwaki ng'omanyi ogenda kukola amazima n'obwenkanya nga nebyokola bituufu. Why do you come up n'ojjako intaneti ennaku 2 nga n'okulonda tekunaba kukola ki? Ensonga za byakwerinda kutuuka nedda abantu baleke because awo omanyi loosi gye tukoze ng'eggwanga, omanyi abantu abafiiriddwe obufiirira ssente obungi bwabwe. Kati ebyo nga bw'omanyi nti regimu eba etya olw'okuba nti olunsi bayinza okuba nga bakola byo bwe balaba nti bituufu naye nga si biki nga si bituufu. Kati balowooza nti okujjako intaneti kijja kubayamba okukola ebyabwe bakola ki baagala. Era ensonga lwaki olabye tewawulira bye baayogera ku nsonga za intaneti bakugamba za byakwerinda. Akati muba bagamba ebyo kati gwe okujjako intaneti kwakukosa kuti? Mpuliriza si nze nzekka n'abalala era gw'omanyi nti eggwanga lyonna nga temulimu intaneti because mu kampeyini zange mbadde ngamba abantu nti olujja mu buyinza ngenda bawa intaneti yaki yabwerere because ffenna tumanyi nti eggwanga lino okutambula n'okutambula obulungi n'okukola buli kimu ekisookerwako ddala ebeera intaneti. Intaneti ekuyamba okufuna obujulizi, ebadde etuyamba okuzibula abantu amaaso, okutambuza message mangu mangu. Okitegedde? Soko simbe wakati awo endala naye ng'akyaliwo. Ndi ne Robert Kasibante eyabadde mu lwokaano olw'okuvuganya ku kifo ky'obwa president gwe babbye. So buli wenku introducing ngambe nti mbadde ne Robert Kasibante gwe babbye akalulu yabadde asuubira kubeera mu kifo ekisooka ne bamubba n'akomekereza mu kifo eky'omukaaga. Kasita wagenze mu kkooti tubadde kusala amazima tubadde ku nsonga za intaneti. Yes. Nga nkubuuza intaneti gwe yakukosa eri? Intaneti si nze nzekka kubanga amasimu gaaliko ng'osobola okubira ba agent bano babuuza bannange ki ekigenda maaso. No kakati intaneti ebadde etuyamba nnyo ffenna ogimanyi ekuyamba mu kutambuza information n'okukola buli kimu n'okusaasaanya amawulire n'amatuufu. Lwaki mugamba amafu gokka? Amatuufu because olaba bwe bagitaddeeko kokatini n'olaba ebibadde bijja bikola ki bizuuka ebibadde bikolebwa nga si biki nga si bituufu. So njagala kutegeeza General Museveni ne banne nti ekikolwa ekyo kye bakoze si kirungi era tukivumirira kubanga mawanga agakuze tumanyi tugenda kutambulira mu kalulu ak'amazima n'obwenkanya buli kimu kireke nga bakiteekeddwa okukola ki okutambula because tewaliiwo muntu ayagala ggwanga likugwa mu buzibu mu mitawaana gyonna. Tuli baana bato twagala eggwanga lyaffe
naye ebyo byonna ebimu ebikolebwa bye bituleetera okukola ki okunyiiga. Anti muyinza okukola ebimu nga mubikola mu butamanya nti ate security wise eggwanga muyiteeka mu kati. Tumanyi kye tukola era n'eggwanga tulyagala, y'ensonga lwaki olaba nti twandibadde tukola komandi z'endala because obuwagizi tubuyina, naye twagambye katusooke mu kooti eramule. Nga tutunuulira akalulu nga bwe katamudde, bw'otunuulira ebifo by'ababaka mu paalamenti tulinayo akabinja ke tubadde tumanyi akabannaggwano aka G7 bwe tuwugirira akasigadde mu mbako ng'oseka. Omanyi neebuuza bannayuganda kye baagala, naye akalulu kano kabadde kyakulabirako eri bannansi nti mwe abantu be musuubiranga ab'amaanyi, abantu be musuubiranga abagezi. Nali mbagamba waliwo abaali ku TV ne bagamba kati oyo Kasibande, ne mbagamba nti nze nsobodde okuvaayo ne neewaayo ne neesimbawo kuba pulezidenti, ekitali kyangu mu nsi ng'eno zaffe ze tulimu ezisanaba kutuuka middle status income. Bwe mba neewaddeyo nze gwe mulabanga atategeera, ate waliyo baprofesa bo tebavuddeeyo kulwanagana ab'amaanyi. Kakati ate ne betubadde tugamba nti ate be mulabanga bannaggwano ab'ekitiibwa, kakati ate nabo mbagobye. Kakati kitegeeza ffe be musuubiramu okubanunula, y'ensonga lwaki tukola nga bwe tusobola, tulwana okulaba nga ffe be mutasuubiramu byamakulu ate tukola ebyamakulu n'okusinga abo mbadde musuubira nti basobola okukola ki okubayamba. Abalonzi batunuulidde ki ku mulundi guno? Kwegamba kyewuunyisa, naye kiteekwa okuba nga abantu abamu babadde boogera bwogezi nga tebakola. Omanyi waliwo ekyo nakyo, osobola okusanga ng'omuntu bw'aba ayogera ogamba nti ntuuse tolabako kati gwe mwana wa buwala, omusajja asobola okujja n'ayogera ebigambo nga mutwalo naye nga amaliriza okwogera n'omugamba nga ne transport akwata 2,000 ezikujja wate ezikutuusa, akubuuza osula wandi nsula Busega bakutwalirawo tumekati Kasaabu n'akwata 5,000 n'asasula owabooda yamusasula n'omusasula. Kakati mu politics mulimu abantu ndowooza nga badde boogera bwogezi naye nga ku ground tebakolera ki, tebakolera abantu, because this elections ezibaddewo tezaabadde nti muyaga nga luli bakola ki nga bwe bagamba. Just lwakuba mubaddemu emibyo gy'okubba nga bwe walabye nti aba NRM babadde babba nnyo, badde bakola ebitasaanidde, bakuba emiggo, abamu kwegamba yabadde bizibu, naye babadde boogera bwogezi nga tebakola. Ebiki omulowoozi byayinza okusuubira mu mubaka byayinza omukolera? Of course omubaka lwakuba nti bo beetumiikiriza, naye ng'omubaka omutuufu wa paalamenti emirimu gye giringa 3 ku 4. Omubaka amanyi kyakola kuteeseza bantu be mu paalamenti. Ssemujju tateesereza bantu beekira mu paalamenti? Ateesa abadde ndowooza ateesa. Mpuuga ab'ennyendo mukungu yabavaamu tabateesereza? Owekitiibwa bannange, kakati ndowooza nti abantu balina ebbe ebyabwe bakoze eki bye batunuulidde, ababaka bye babadde batakola ki bye babadde batakola, naye oba oli awo ebisanja byebyo. Kati kamba buli bwe tuba twagala okuzimba Uganda entuufu, omuntu uvuga ebisanja 2 lwaki owaawalira ogamba mwami Museveni nti aluddeko? Ofuna bulungi, njagala kino mukiwulirize bulungi, naye ate naawe toyagala kuba muki mu bukulembeze. Bingamba abantu nti mwe mubannyonnyola biki gw'oyagala kusigala mu bukulembeze, ate boddeyi n'ogamba mwami Museveni. Ensonga lwaki nabagamba nti omukulembeze omutuufu jangu fuga ebisanja ebi 2. Era Mukama Katonda singa bannayuganda tuva mu kkooti ne tuddayo mu kalulu ne tuddamu ne twesimbawo n'empangulo wa pulezidenti, ebisanja byange 2. Olina okukkiriza tugenda kuddayo mu kalulu? Nkutidde, ate lwaki nataddeyo omusango? Munnange nno bannayuganda balina ekizibu kimu, banyooma. Mbagambye nti nze nkyalina essuubi mu judiciary, era nsuubira nti judiciary okusinziira ku nsonga ze nagiwadde nabo bennyini bantu babadde babiraba. Tuwulye ebigambo byo nga bagobye omusango. Ntunuulira bwe ndi, tetuli wano babiri bannayuganda, njogera ebigambo bino nga amatunudde mu maaso. Sisuubira nti okusinziira ku nsonga ze nawadde kooti tugiwadde omukisa ekole ekyo kyeteekeddwa okukola ki. Bwe naawe goba n'okomawo n'obagamba bye bimu nti esiga eddamu zirikola nnyo eri olyesiga? Anti nze mbadde mbeesiga, onfuna bulungi. Okyabeesiga kuba tebannagusa? Bwe bakola amanyanga gaabwe nabo tubaggyemu obwesigwa, tumanye nti kati eggwanga amasiga 3 gonna mafu. Tuli ku bannaggwano. Onfuna bulungi, tuli ku bannaggwano. Mbadde ngamba bannansi nti nze nandibadde nsuubira nti ababaka abatuufu obutabeera na mululu nnyo
n'obutawaalira nnyo mu nsi bw'oba ensi yo gyagala fuga ebisanja bibiri wuliriza kubanga gwe bw'oba olowooza nti mu kitundu mw'ova gw'oli muwekka oyagala ebisanja bimeka 4 lwaki olowooza nti gwe asobola okukola ennyo okusinga abaki abalala kati oba oli awo bannansi nabo baagala balabeko ku baana abalala abakola ki abajja abapya abajja oyinza okuba nga obadde okola bulungi oyinza okuba nga obadde oyogera bulungi nga wekitiibwa Ssemujju Nganda Ssemujju abadde ayogera bulungi era nga mu parliament ya performance bwetuuka abeera mu kiso ebisanja bye si mu bubi because I have no problem with none of them kati bakyayagala abantu bakola bulungi badde mayo nti omuntu bwakola obulungi ne bwakuweereza ebisanja byonna byayagala kasita abanga atuukiriza ekyo kye wamutuma ebirungi bisiŋŋana tokimanyi ebirungi bikola ki bisiŋŋana nti nze ndi mulungi olwaleero naye bagamba waliwo omuyimbi yayima nagamba nti ebiddawo tebyenkanankana ekyo kikola ki okimanyi gweoyinza okulowooza nti ono mulungi nnyo naye ate ng'agenda okujja agenda kusinga kwaliwa kwono so I don't think change is bad era njagala okutegeeza ababaka be bawangudde it is let it be in good faith singa bwe baba bakuwangudde mazima nalabye Oweekitiibwa Ssegguna kayogera nagamba nti kakati ye yakkiriza bamuwangudde agenda kubeerako neki ne famire ye ne Ssemujju nakkiriza which is okay and that's what we want kakati bw'oba olina ensonga eziri solid ng'ezange zennina zeŋŋamba nti eno n'eno baagimenye tebaatambulidde mu mateeka kukola kino na kino na kino osobola okugenda mu kkooti naye bw'oba oli mu bisanja 3 oli mu bisanja 4 ng'obadde oyagala kyakutaano ekyamazima kkiriza nti abantu bayagadde bakyuseemu kola ku mirimu emirala bannansi baleke bafugibwe oyo gwe baakoze eki gwe baawadde nga tutunuulira ebibiina akalulu kano kazze n'ebibiina ebipya ebimu ne byeyubula ng'ekibiina kyammwe kyekimu ku byo naye ebibiina bino byonna wobiweeyinga mwe temwafunye babaka DF teyafunye babaka PFF yafunyeyo 2 3 kiki temulina kyamaanyi kyemwagasse ku byabufuzi bya ggwanga lino abantu temwababulidde enjiri yammwe kakati twafunye ekizibu era nga bwe mbadde nkugamba nti twafunye ekizibu nti ate NRM emaze ebbanga ddene nnyo mu byobufuzi bw'eggwanga lino myaka 4 okusoba kuba tubalaana naye waliwo n'emirala egyo oba wasoma history naye babaka baabo beeyongera uliriza anti kakati nkugamba nti kati tukompiitinga n'abantu abalina omululu ng'ate babadde mu byabufuzi ate okusinga naffe abali mu kujjamu obuki nti bakola obutaweera ne begaba amasasi ne bagakuba ofuna bulungi oba kubba ne basula nga batunula kati nkugamba I'm informed ndi mu nsi ndi omu ku abannansi abali informed ate abategeera ate abagala eggwanga lyabwe omanye ebyo bya mirundi mingi nti we are not after kufuga ggwanga naye tuli after kutereeza ggwanga nga bwe liteekeddwa okukola ki okubeera nti tuli mu nsi tuvuganya n'ekibiina ekimaze mu buyinza emyaka 40 nti twasindiseeyo ababaka baffe ne bakola kye basobodde nze nkugambe nataddeyo ababaka 37 awamu ne bababba awala ne babakuba ne babasiba kati kankuwa ekyokulabirako oyinza otya okuddira omubaka ku lunaku lwennyini nga yakamala okulonda n'omukwata n'omuteeka mu kkomera baakutta omubaka wange bamuyita Mwami Gamba ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera ku lunaku lwennyini olw'okulonda ne baddira ono Tebandeke Mwami Tebandeke n'akubira IGP kyokka aliko opposition n'akubira IGP n'amugamba ono tumusanze ne bokisi y'obululu tumusanze n'emmundu kakati omuntu apiiza nti eyeerwanyeeko ali yesimbyewo omukutte ku lunaku babaza obululu bwe ng'ali mu kkomera omutadde nga bamaze n'okulangirira nfuna bulungi ebyo bye bikola ebituufu nentwala obudde nze presidential candidate nenkubira IGP n'agaana okukwata mpaka lwe nakubidde Franka Mwesigwa n'akwata essimu n'aŋŋamba nti oyo bamusanze n'obululu ne tulagira bamukwate naye nga obululu bugenda mu maaso ne balangirira gwe balangiridde bwe bamaze okulangirira ne bakola ki ne bamuta kakati bannansi nga bagamba National Peasant Party teyafunye mubaka naye nga baabo embeera gye babadde balimu gye babadde batambuliramu kubanga bali balowooza nti be balina obuyinza era bagenda bubeeramu mpaka kufa babasinze mu kalulu bitundu ki bye babadde osuubira okufunayo omubaka wabadde osuubirayo nga bameka kwasatu mu musanvu mateekayo realistic nabadde suubira nti bonna basobola okuyitamu naye ababaka nga mwenda nabadde nsuubira nti bajja basobola okukola ki okuyitamu nga mu kitundu kya kankusuubi kati ng'emitiyana ewaawonalebuzaake onalebuzaake nadde nina omujjayo mbadde ninayo omukyala yamunsimbako bamita 5 yakutte ekyakumeka yakutte ekyakusatu then bw'ogenda Bunya East
ombaka wange yabadde alina okuyitamu ne bamubba ogenda ekayunga eyowa mwami Gamba ofuna bulungi naye wakoze eki bamukutte ne bamuteeka mu kkomera ku lunaku lwennyini nga yakamala okusoolayo akalulu ke ne bamuteeka mu kkomera n'abalala bangi so ndowooza NRM bye yakoze n'ebitongole ebikuuma ddembe si byebyo byabadde biteekeddwa okukola ki nange nno ffe tetubalinaako buzibu era nabyo tebetwogera tubyogera lwa bulumi bannansi we balimu manyi musobola okutukwata musobola okutukola byonna bimukola ki byemwagala naye nga bye tubagamba nti tutereeze eggwanga nga tuli wamu kati njagala okakasa omulabi waffe kubanga oyogedde ku nsonga ezitali zimu oyogedde ku opposition bano noyogera ne ku NRM eri mu buyinza kati baani abatuufu ababbye obululu bwaffe akati NRM yabbye obululu bwaffe NRM yabbye kati kankuwa ekyokulabira ng'emityana NRM yabbye ate zaake n'awangula anti wuliriza kakati ate ebyo birala ofuna bulungi kati ate awo biki biralamu era nabadde mmanyi nti kyensaba Katonda kooti bweba tuzzeemu neesala amazima n'obwenkanya njagala tutereeze ebyobufuzi bya wano nze nzekka ayagala okukwata opposition tugigatte kubanga ekimu tuddeyo emityana wali wenjagala anti kati wenjija nti nabadde neebuuza owekitiibwa Kyagulanyi essaawa zino yaliwo ng'abadde akulira opposition ofuna bulungi kubanga ekibiina kye kyekibadde n'abaka abangi mu paalamenti nsuubira nti ne ku mulundi guno kyekyafunye abangi mwami Kyagulanyi alina obuvunaanyizibwa abadde alina obuvunaanyizibwa okutuuza ebibiina by'obufuzi nze kyenjagala okukola kati eddi yabadde alina kikola ddi emabega ebbanga lyabadde nalyo lwaki nkugamba bwe ntyo tewaliiwo nsonga lwaki omulabe waffe ng'ali ogu NRM lwaki zaakajja nfuna bulungi Mugisha najja owange Bitaano najja nga tulwanyisa wa NRM lwaki wavaawo ne weesiba ekyokulabirako kati kankulage nga Kyagulanyi yali mu resto anti katuwuliza kati awo wengenda okujja nti siraba nsonga lwaki Joyce baagala ntwatwa mwannyinaze bwe bamu makaadi ajja ne yeesimbawo naye nga yasooka n'alalira kaadi ne bamubuuza singa bagikumma sikyogera mu bubi naye nkugamba politics bwe yandikoze eki bwe yandibadde nga bwe ndowooza yandibadde agamba nti bagiwaddaani nti nabbosa katwegatte ku muntu kubanga tulwanyisa mulaba atya omu bwe tulowooza nti be batufuza obuki obubi kati bwe tugenda eno kitegeeza nti ono omulabe gwe tulwanyisa agenda tutulokako nze nja kwawuzaako nono ayawuzeeko nono akole ki nayawuza kakati ku kyobwa pulezidenti ate ekyo kirala kati wenjija obwa pulezidenti kubanga omuntu yandirowoozeza nti kyanditandikidde naawe kati awo wenjija kati mpuliriza kakati ekyobwa pulezidenti nti gwe tulwanyisa yali mu buyinza oba nfuna bulungi ayina emmundu ayina byonna ebyeta ayina ssente wuliriza anti ayina buli kimu kakati omuntu gw'olwanyisa nga ali mu kaliba bwetyo tosobola kumusindikira muntu omu amulwanyise mulina kuwuliriza mulina kubeera nga mumutawanya ono namutawanya nemumala nemukuba wansi kubanga wuliriza kankuwa ekyokulabirako nze bwe mbadde embeera ekapucholwa nga mwami Kyagulanyi alirira byayogera nange byenkola ki kitegeeza emesagi twogera eyongera abantu bano okukyawa mwami Museveni nemweyawula ate obululu nemwewawuzaamu abandi bagendewo njigira nga kyetwagala tumukooye okitegedde ate ekitali kubali abaki ate bwe kibeera nga bw'oba toweesimbyewo nemusemba omuntu Kyagulanyi nemugaa nti yatusinga amaanyi nammwe nemutandika okutalaaga enjiri nga mugamba ya muntu ogwo Kyagulanyi kati kankuwa ekyokulabirako singa twakola bwe tutyo kati kankuwa ekyokulabirako essaawa zino mwami Kyagulanyi bamunoonya mbu nga bwe tuwulira nti newakaawe taliiyo kakati essaawa zino ne balooya be okucommunicatinga nabo n'okusayininga bw'abanga abadde ayagala kukola petition ewakanya byonna ebyavudde mu kulonda teyandisobodde kati wuliriza kakati nze nkikoze era bw'otunuulira petition yange erimu bonna buli bwe baali batuusizaako obuki obulabe erimu Nandala Mafaayo bamutawanyiza erimu owekitiibwa Kyagulanyi we baakubira abawagizi b'emiggo byonna mbyogerako mu petition oba tolidde okukayirwa kiki kye bayita okukayirwa by'otalidde nedda because we are all ffenna tuli ku opposition era bw'ogitunuulira egatta byonna kati bw'ondoopera nga nze nakkiriza nti bansinze andi nze siroopera petition yo
n'ogamba banchunya naye nga nze ngamba it is okay. Ate waliwo omuntu gwe bakuba miggo n'agamba n'abeera ape nakyo era obadde owulira tubadde tulabanga olaba mwami Kyagulanyi bamukuba tiyaggaasi kyogamba ye musanyufu okumukuba tiyaggaasi kyogamba ye musanyufu okumujja mu kkubo lyateekeddwa okuyitamu ne bamuyisa mu kkuba effu ne bamuwerekera ne baddira essente z'omusolo zonna. Ebyo byonna obadde omulumirirwako. Why? He's a brother. He's a brother, he's a candidate, I'm a candidate, I've been a candidate, he's a candidate. So it is chinkwatako, era chinkakatako. Because olwaliro lulwe encha lwange. Oba kitegedde bulungi. So twagala politics ali machuwa. Era nze mu politics wange tompuliddeko nga nvuma General Museveni. Tompuliddeko nga nvuma Owekitiibwa Kyagulanyi, tompuliddeko nga nvuma Nandala Mafaabi oba Munyagwa n'abalala. Why? Because oyo si politics gwe twagala okuzimba mu ggwanga, si politics bannayuganda gwe baagala. Twagala tukole ekituufu. Y'ensonga lwaki ngamba nze nina nsobola okugamba nti tugende mu nsiko. Kubanga mwami Museveni bwe bamubba. Osobola ensiko. Why not? Bwe mmaa nsobodde okusula wabweru. Nga President Museveni bwe yajja. Mwami Museveni bwe yajja yafuna akalulu kamu. Tongamba nti kooti bw'egaana ogenda mu nsiko. Mpuliriza. N'abeera nga tali satisfied. Yagenda mu nsiko. N'emmundu. Nange nina eddembe. Kubanga ssemateeka atukkiriza nti osobola okwekalakaasa mu mbeera kasiteeba nga yaki nga ya mirembe. Naye eyo ebeera last resort. Bwebanga waliwo alternative gye tusobola okukwata nga bannansi nga waliwo abakulembedde nga bwe mbakulembedde, I don't think that is bad. Ne mbakulembera tugende mu kkooti tugezeeko tusuubira nga bwe nkugambye nti amasiga asatu gonna tegasobola kubeera mafu. Bwe tutunuulira abantu abazze bavuganya ku bwa president bw'otunuulira omwami Dr. Kizza Besigye byonna byokola yabikola yagenda mu kkooti yavuganya kuba president enfunda eziwera okutuusa bwe yagamba nti akalulu tekakyasobola ye nga abadde alina experience bw'aba yakikola gw'obadde okyalina yesuubi nti akalulu kakyasobola okumuggyayo. Yes, kakati nga bwe nkugambye nti kati am a young man ayagala ensi yange. Kakati tunoonya alternative zonna ze tusobola okuyitamu nga tewaliwo kibeddewo mu nsi yaffe. Besigye n'akugamba akalulu kaganja kabaddewo enfunda eziwera. Kubanga bw'otunuulira mwami Besigye ne mwami Museveni kumpi bali myaka gigitya gigimu ekitali kibi. Kakati ffe tujja ne sisitimu yaffe ng'abavubuka tugamba nti eggwanga lyandibadde terifugibwa bweriti naye okujja kaaliko tusooke tukole ABCD onfuna bulungi bwe bigaana then we shall come back to you abantu kubanga constitution egamba amaanyi g'abantu onfuna bulungi ffe tukole amakubo amatuufu getuteekeddwa okukola tugende mu kalulu uliriza tugende mu kalulu tukamale tulabe ebirimu bwe tuba nga tetuli bamativu tugende mu kkooti bwe tuba nga tetuli bamativu mu kkooti then we shall plan ekiddako because we can. Obudde mukyalina lwaki nedda tuyina. Oyogedde ku nsonga y'okwegatta tulaba okwegatta ze zimu ku nsonga zemuzzenga mukulembeza ne campaign eyo gye mwatongoza eya kalonde tovaawo kijja kijje mwayita bannammwe babeegatteko tewali kyakolebwa tewali yajja mwasigala mwekka ku mugendo ebyokwegatta tulaba nga bizzenga bigaana kakati era nakyo bannayuganda bagende nga bakiraba nga bwe nkugambye nti amaanyi gali eri bantu ffe tukola ekyaffe kati nga nze liida nkulembeddemu era sirina buzibu obujulizi obumala okulumika mwami Museveni bwe nataddeyo obumala mbuyina naye bw'ovaayo omulala n'agamba nti mwami Kasibante nange nina buno katubugatteko I have no problem with it naye abo abagamba nti bo bali comfortable nalabye abamu bakoze press conference nga bagamba tebalina budde bukola ki bugenda mu kkooti batunuulire ffe bannayuganda mwe mutandika okugenda nga mukola ki nga mujajinga mumanye ali ku kituufu n'atali ku kituufu kubanga mwe mulaba amaanyi gali mu mmwe ffe tubakulembera bukulembezi nze mbakulembedde bukulembezi kugamba nammwe bye mwalabye ne mbikompayiringa bulungi ne balooya bange ne nteekamu akasente tugende mu ki mu kkooti onfuna bulungi because it is money. Yes, twabadde tukyali ku nsonga ya bannaggwano be baakubye nga twogera ku Bassemuju twogera ku Segona twogera ku Mpuuga Abedi n'abalala mwenga bannakibiina ekya NPP temwatiddemu ne mugamba olaba bano abasajja be tubadde tumanyi nga bannaggwano bayimiridde wano kati ate ffe kino kirina ekifaananyi kyekyabawadde ku kalulu ke mwabaddemu. Yeah, of course nga bwe nkugambye nti bannayuganda
batuuka olaba nga bwe bakyaye mwami Museveni bamukyaye ne bamulonda obukadde 7 ate singa bamwagala singa ateekawo amagye ku kkubo gabadde gakuuma bannansi n'ebyabo nti kankubuuleko ekintu kimu nze bwe mbadde njijja wano njijjidde ku booda waliwo ayinza okunkwatako soko nyumiza experience yo jidde ku boda abantu tebakulabye bandabye anti bo beewuunya bagamba ki but I'm a peasant because nategedde programu eno nti ngenda kugibeerako ku ssaawa 3 n'eddakiika 3 okuvuga emmotoka ku nguudo za mwami Museveni oba olina okubeera essaawa emu n'ekitundu okutuuka wano ng'ovudde gyemva onfuna bulungi gyesijja kugamba gyembadde onfuna bulungi kakati ngenza okulaba nga nina okukuuma obudde nga presidential candidate omutuufu nina okubeera n'olinya akaboda n'ogenda ng'obawuubirako sibawuubiddeeko mbadde neebiseeko n'akatambaala ku mutwe bulungi nga bebakulaba ne bagamba president wuuyo nsobole okutuukira wano mu budde nkugamba nti waliwo ensi weetuuka abantu nga bagamba nti enough is what enough ne bakuyira obululu you have done what is good okoze ebirungi and we appreciate bamwami Segona balina ebirungi bye bakoze bamwami Semujju balina ebirungi bye bakoze and we appreciate them but mumuleeko n'abato bajje bakole banga mwe mukomplaininga mugamba mwami Museveni amazeeko ki ebbanga amazeeko emyaka 4 gw'omazeeko emyaka 2 nabadde ntunuulire waffe Busujju gy'enva nendaba mwami Nyanzi Vincent yabeera member of parliament ebisanja 4 byokka gy'emyaka ameka 2 ne bamuwa n'obwa minisita mu eyo period emyaka 10 nga minisita yabadde akomyewo era ng'akyayagala yakajja emirundi 2 nga bamukuba yakomyewo ogwokusatu ate bamukubye bubi nnyo ng'era kati neebuuza gwe bannansi oba obagaza kati kamukubuuza naye tulabyeko abaako kyakulabirako nabo baweze kankuwa ekyokulabirako kakati nga tuzze mu reality okujja kuba nnansi nga mulina kizibu omuntu amaze emyaka 10 nga tali mu parliament bw'akomawo ku myaka gy'alina aba agenda kukolera constituency eyo oba abazze kubbamu byabbamu akole ki agende abazze kubbamu byazze kubbamu akole ki abakomyewo wababaze watudde nti kati era njagala kutegeeza bannansi nti bwe mutaakyuseemu mu eyo nkola mugenda kukola ensobi nnyingi kubanga babawadde chance ng'abaana abato temukoze kiki ettakoze mugambye abakadde tebakola namwe abato babawadde temukoze njiriza najja soko mpulirize najja abageya ne bageya abaseka ne baseka nenkola ekyange kyentekedde okukola nenoonya emikono nenjifuna nfuna bulungi nenkola nengenda mu nomination nyemba buli okusoma nasoma era nenkola nomination bulungi nebeera successful nebagamba tajja campaigninga nengenda nenoonya resources nengenda mu campaigns nentambula nenoonya akalulu kankumalireyo nenoonya akalulu maze nkoze kyebabadde batasuubira kubanga abanyigiriziddwa n'abanyigiriziddwa nga tebasobola kwogera mbakulembedde omusango ngukoze ne balooya bange tugutadde muki mu kooti kakati mwagala tukole ki mumutuwa obuwagizi bwammwe okitegedde buwagizi bwe mwagala buwagizi bwe twagala kakati kankuwa ekyo kubadde ekyakunnyonnyola ekyaba naggwano ddala naggwano ogamba mwami Museveni amazeeko emyaka 4 gw'omazeeko 25 ku 2 abamu 15 kakati gwe watosobola kuwa muntu mulala chance onfuna bulungi kati gwe omuntu anaakuwuliriza atya ng'ogamba nti mwami Museveni aveewo naye nga naawe entebe ogikoze eki okiremeddeko nze mbadde ndowooza jangu naawe mwennyini beera ekizampo fugayo ebisanja 2 otuule nyina mukwano gwawe omukyala ali eyo mbalala yafuga ekisanja kimu mukammale n'omulala akwatemu byenkoledde abantu ate ovaawo nga n'abantu bakyakwagala okitegedde the reason as to why military and police ziri mu kkubo ziri mu makubo kubanga abantu balowooza nti abanyiize security agents zirowooza nti abanyiize bangi nti banyiiga olw'empisa gye babayisizaamu mu kukola ki mu kulonda bannaggwano ate nga abasinga bakkiriza nti baabawangudde Semujju yakkiriza Segona yakkiriza Mpuuga naye alinga eyakkiriza okusinziira ku byeyayogedde alinga atanaba kukkiriza akyali awo naye njagala kubategeeza nti muwe bannammwe abayiseemu omukisa nabo bakwatemu batuuse ku bannayuganda ebirungi bongereze ku ebyo byemukoze eki era nze mbadde ngamba abantu mu kampeyini nti nze mukama wampa omukisa gwa president there is no reason as to why mwami Museveni musiba
mwami Museveni mutulugunya nja mukwasa akasiimo ke nkakwate nkamuwe nti Jeno Museveni akasiimo ku kaakano genda ate abalala bw'obadde ovuganya nabo mbayite bwe baba nga bali mu myaka gyaffe nga bebalowooza nange bye ndowooza nga balowooza bye njagala okukola katusuubira nti nsobola okuyita Oweekitiibwa Nandala Mafaabi nkole naye era nja kuyita Oweekitiibwa Kyagulanyi tutuule ate Mafaabi sisobola kulwaki ate lwaki myaka gyabwe si gye gimu n'egyaffe omuntu abadde mu palamenti emyaka 3 oba 25 kati Oweekitiibwa Nandala Mafaabi abadde mu palamenti emyaka 20 olweyo olukadde tugenda kusinzira